Poliisi ya Jinja Road ng'erina eyeebuloba baliko omuvubuka atemera mu gy'obukulu 35 atategeerekese mannya ge gwe bakubye amasasi agamuleseeko kikuba mukono ngono kigambibwa nti ng'ayambibwako muganzi we baliko munnansi wa Misiri Muhammad Ali Abu ow'emyaka 4 omukozi ku kitebe kya Misiri mu Uganda gwe baawamba naye kigendererwa eky'okumunyagako ensimbi. Bakuba amasasi bagula abantu bonna badduka basooka bakola ekintu ekyo nakitegeedde naye nga bakoze kulaba nti bamutaayize emmotoka zonna ne bamutaayiza tanajjadda bamuyisaamu amasasi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukowe Sigira akakasizza okubiwako omuvubuka ono amasasi agamba nti okuva nga 8 omwezi guno ali lwe yabula babadde bamuyigga nga yakomawo okulabikako ku Garden City ng'avuga emmotoka ye. Agambibwa okuba nti nno mutuuze mu kitundu kya Kawalya Kagwa Close Kololo era nga ennaku z'omwezi 8 teyasobola kudda waka. Ayongerako nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso nga ye Omumisiri bamununudde naye nga guba kubye essasi afiiridde mulago nga yakatuusibwayo. Okunoonyerezako kukyagenda mu maaso okumanya akabinja kano ekigendererwa ng'oggyeko ssente kibadde ki. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.